olunaku olwaleero nga bwe twategeezebwa kanso wa Hajji Honorable Muhammad Nsereko nti olunaku olwaleero ngenda kusoma omwezi 4 olwa Mande. Hajji lwagenda okuleetebwa mu kooti okulaba obanga ayinza okweyimirirwa obanga bateekayo okusaba okumweyimirira abuze nga bwaka. Nga olunaku olwaleero twatuuse dda mu kooti wano enkulu crime division okulaba nga okola ki bagezaako okulaba nga basaba okweyimirirwa kanso ku njuyi zombi batuuse dda, era nga n'oludda olwabi Hajjat yatuuse dda yatudde dda muyawo omulaba yatudde dda mu kooti okulaba ensonga nga bwe zigenda okutambula. Sayidi za Hajji zonna, sayidi ya Hajjati, sayidi ya buli muntu yenna yamaze dda kutuuka okulaba nga ensonga oba buli luuyi lufuna obwenkanya. Tulinze kulaba mulamuzi atuuka. Omusango guno gwali gwa ssaawa 3 naye gukoze ki gudireyizeemu olw'enkuba ndowooza ekedde okutaataaganya, naye tuli wano kooti okulengezaako Honorable Muhammad Nsereko agenda maaso n'okwegayaamu ne balongo banne nga bakutya bagenda okuwasaganyaamu ensonga olunaku olwaleero. Bannamawulire oba abantu aba buli kika bonna batuuse dda mu kooti wano okulaba ebintu bwe bigenda okutambula. Ssaawa yonna Hajji naye aleetebwa fulufiga ng'omu akulembedemu ensonga zino muno yatuuse dda, naye ndowooza omulengera wali emabega waali emabega wali atudde. Yonna ttiimu ya Hajji yonna egenda maaso n'okubanga yatudde dda. Nga mu kiseera kino tulinze mulamuzi agenda maaso n'okuba nga ajja mu kyemba. Hajjati yoyo asituse agenda maaso n'okuba kuyeeruuza ku looya we. Oli ku DDA News Channel, genda maaso n'okuba nga osharinga sharinga information etuuke eri oyo yenna atasobodde kubanga ajja mu kooti olunaku olwala. Kooti nga bw'ogiraba ekubyeko bugule era nga abantu abasinga bonna bakomye bweru newankubadde enkuba ekedde kubataataaganya. Embeera bw'etyo bw'eri wano ku kooti enkulu mu kibuga Kampala. Wano mu kibuga Kampala. DDA News Channel, subscribinga, sharinga, embeera zonna tugenda kuba tuzikutuusaako wano ku kooti ng'embeera bw'egenda okutambula. Katugenda sooka tugiremu katono then tukutuuseeko embeera nga bw'egenda okuba ng'etambudde. Subscribinga, sharinge, onyige n'akadde akakutegeeza nti waliwo obubaka obupya obuze. Ensonga nnyingi zigenda kweyongerako n'okulaga ensonga bwe zitambudde.